tusanganye tukubama bifefebase abaluganda abagalwa nsaba munegatteko twanirize n'essanyu mukadde waffe Ssaabasumba waffe Archbishop Paul Ssemwogerere. Ate era twanirize n'essanyu baddiini baffe ddiini waffe okuva mu Naggulu Dinale Father Sebayiga, ddiini waffe okuva Ensambya Father Blaise Sizimbe, ddiini waffe okuva Nakolabe Monsignor Joseph Sebayiga, ate ddiini wa Christ the King Father John Peter Lugobe, ne ddiini wa Lubaga Dinale Father Simon Peter Sekyanzi naye tumwaniriza. Era nyaniriza n'essanyu abasaserdoti abakulu b'ebifo ate n'abo abatumiddwa babwanamukulu okuva mu parishes zaffe 27 eziri mu vikaliyeti yaffe nabo mbaniriza nnyo. Nyaniriza n'essanyu Ssaabakristu waffe ow'essaza, Ssaabakristu waffe owa vicariate, Bassaabakristu n'abakulembeze mwenna. Nenyaniriza n'essanyu lingi nnyo bannaddiini baffe abasajja n'abakazi n'abakulembeze ba institutions ezimu ezisobodde okujja wano ku lunaku lwa leero nga tuzze mu kitambiro kya mmisa ku Sande ne 23 mwaka gw'Eklezia bba okutendereza Omukama ate n'okukwasa Ssaabasumba ettaffaali lyaffe erya ssaafu. Ssebo Ssaabasumba wano tetuzze kukuŋŋaanya kubanga twakuŋŋaanya dda bwe walangirira. Olwaleero bano bazze kuleeta buleesi ekyo kye bakuŋŋaanya. Era njagala okwaniriza n'essanyu chairman waffe meya waffe owa Lubaga division naabwe tukwaniriza ne bakansala n'abakulu mwenna mu bitiibwa byammwe tubaaniriza nnyo. Mu kaseera kano bano be basabye ekitambiro kya mmisa be tugenda okwegatta nabo mu kitambiro kino. Teddy Katerega yeesabidde mu kitambiro kino, Kiza Irene naye yeesabidde mu ngeri enjawulo, abenji omugenzi Joseph Bampadde Komamboga beesabidde mu ngeri enjawulo, Sise yeesabidde mu ngeri enjawulo, ab'omunji omugenzi Edward Mpoza nabo beesabidde mu ngeri enjawulo, ate Babla Mukasa ne Roni Mukasa nabo beesabidde mu kitambiro kya mmisa kino. Mu kaseera kano mukadde waffe nkusaba otukulembere mu kitambiro kya mmisa. Your Grace. Oluganda tuyimirire. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Mukama abeere nammwe. Tweyatule nga bwe tuli aboonoonyi tulyoke tusaanire okusoma obulungi mmisa eno. Naye tundagala n'omwenza buli kantu. Namwe baganda bange kinyonoonye nnyo kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu kutakola. Gunsingire ddala. Kyenva neegayirira Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omwenza buli kantu atukwatula ekisa atusonyiwe ebibi byaffe atuuse mulamu obutaggwaawo. Amen.
twegayirire. Ayi Katonda gwanunula n'otuwa okubeera abantu beebonanye, tunuulize ekisa abaana bo bano b'oyagala, ababakkiriza Kristu bafune eddembe ettuufu n'obusika obutaggwaawo. Tukikusaba nga tutya mu Yesu Kristu Mukama waffe, awaŋŋaana n'alamula naawe nga muli kimu ne Mwoyo Omutuukirivu emirembe n'emirembe. Amiina. Ekigambo kya Katonda essomo ebbereberye bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi omutwe ogwa 35. Buulira abo ab'emitima emitiitiizi nti mugume, muleme kutya, mulabe Katonda wammwe ajja, okuwoolera eggwanga kutuuse, n'empeera ya Katonda ajja kujja okubawonya. Olwo amaaso ga muzibe galizibuka, n'amatu ga kiggala galigguka. Olwo omulema yeebuukize ng'ennangaazi, n'olulimi lw'akasiru luliyimba olw'essanyu, kubanga amazzi galifumbukula mu lukoola, n'emigga mu ddungu. Omusenyu ogwokya gulifuuka kidiba, n'ettaka ekkalu nsulo y'amazzi. Enfo z'ebibe zirifuuka kiwuuwa ekikalu, n'ekitoogo ekigudde. Abooluganda, ebyo bye tuwulidde bigambo bitukuvu. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Mwoyo gwange tendereza Omukama, Omukama ataasa abanyigiriziddwa, abayala n'abawa omugaati. Omukama asumulula abasibe. Omukama azibula amaaso g'abamuzibe. Omukama abeegose abawa okwesimba. Omukama ayagala abatuufu. Omukama akuuma abalamuzi. Omukama awanirira enfuuzi n'ennamwandu, naye ekkubo ly'aboonoonyi alitabula. Omukama alamula emirembe gyonna. Katonda wo, Ayi Siyoni, mu mazadde n'amazadde. Essomo eryokubiri betusoma mu bbaluwa ya Yakobo omutume. Abooluganda, mmwe abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristu eyagulumizibwa, muleme kusosola mu bantu. Kale ggwe oba gye mukuŋŋaanidde eyingirayo omuntu alina empeta ya zawabu, ayambadde ebitukula, newayingirayo n'omwavu ayambadde ebikongedde.
mumala mwejagaata oli ayambadde obulungi ne mumugamba nti gwe tuulira wano awalungi. Omwavu ne mumugamba nti gwe yimirira eri, oba nti tuula ku muziziko kwe ntadde ebigere. Olwo timulamuza myoyo ebiri? Timufuuse balamuzi ate abalamuzi ab'endowooza embi? Abange abooluganda abaagalwa ennyo, abo ensi beeyita abaavu Katonda si be yalonda ne baba abagagga mu kukkiriza, basikire obwakabaka Katonda bwe yasuubiza abamwagala. Ebyo Mukama yabyogera. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Mariko. Mu budde buli Yesu yava mu nkingi z'e Tiro n'atuukira mu Sidoni okujja ku nnyanja y'e Ggaliraaya ng'ayita mu Dekapoli wakati. Ne bamuleetera omuzibe w'amatu nga n'okwogera kumulema. Ne bamwegayirira amusseeko omukono. Ye n'amuggya mu kibiina n'amuzza ku bbali n'amussa engalo mu matu, n'addira amalusu n'amukwata ku lulimi, n'atunuulira waggulu, n'assa ekikkowe n'agamba nti, Efeta, ekivuunulwa nti, zibuka. Amangu ago amatu ne gagguka, enkolo y'olulimi n'esumulukuka, n'ayogera bulungi. N'abalagira obutabuulirako muntu, gye yakomya okubakuutirira, bo ne basinzaawo okukiraalaasa. Ne bongera okumwewuunya, ne bagamba nti, byonna yabikola bulungi. Abaggavu b'amatu yabawuliza, ne bakasiru yaboogeza.
Kino kye kigambo ky'Omukama. Sebo mkulu Cathedral Administrator Father Mayanja, Monsignors, Deans, abakulu b'ebifo, baganda bange basaserdoti, banyabo ne basebo bannaddiini, nyabo w'ekitiibwa Margaret Ziwa, ate nga Ssabakristu w'enaggulu, n'abakulu abalala abali mu kiti ekyo, Sebo Meya Mberaze ne banno bazze nabo, abakulu ba KCC, ate Ssabakristu w'Ekigoowa. Lisiti y'abakukunavu ejja kujja mugiwulire ng'omukulu w'ekifo agyogerako, naye basebo ne bannyabo Bassabakristu bavudde mu vikariyeti y'e Kampala n'abakungu abalala bonna, Ssabakristu n'abamukiikiridde n'abakulembeze abalala ku lukiiko olw'essaza, abantu ba Katonda bonna bassebo ne bannyabo, mbaaniriza nnyo n'essanyu lingi nnyo olwaleero. Mwebale kujja kukuza olunaku lwa Mukama olwa 23 mu budde bw'omwaka. Ate n'okwagala dayisisi nga muleeta ettu lyemugenda okuteekamu ensawo ya dayisisi. Mu mbeera eno ey'obuzibu ey'ensimbi, baana baddayo mu masomero, oliwo omugamba nti waliwo okusonda ssente afuna ensonga emugaana okujja, nti nafiiriddwa, nasuze bubi, naye bw'olaba nga mumuzze ndi musanyufu nnyo okulaba nga muzze ate muzze kusonda nsimbi mu ngeri ey'enjawulo. Omukama ow'ekisa gwe mwagala bwe mutyo abaddizeewo ab'ekinene nnyo olw'omutima gwammwe ogwo gwe mulina ogw'okumwagala n'okuwuliriza entereeza y'Ekereziya eteekawo okusonda ssente ku mitendera egy'enjawulo. Mbeebaza okuwaayo obudde buno, ate nga mmanyi nti timusonda wano wokka za busaafu, naye buli kifo, buli kisomesa, oba oliawo buli kabondo nako kalina ebyetaago byako, ebyetaaga ensimbi. Kandiga nti affe katusondere wano kasita Katonda y'omu, nze naasondeza ekisomesa naye andaba, nemugaa tugende ne ku ssaza nayo tuweeyo, ate nga ffe bamu. Mwebale nnyo omutima omwagazi gw'Ekereziya n'ogw'okuddiza Omukama, ate nga bwe ŋŋambye tusabe Omukama ayambe bwe mujje azzeewo n'okusingawo. Ensonga ya ssaafu tugimanyi bulungi mu ssaza, teyeetaaga kwogererwa nnyo ndowooza, kusingawo tetu mu bbanga lye tumaze tubadde tukyogerera
n'emikutu gino egya radio ne TV n'emikutu emirala gijoogerera bulungi tegamba nti saafu tekimanyi era kati balindirira bulindirizi kinaava Lubaga ku vikaleeti y'e Kampala beesunga okuwulira amawulire amalungi. Twawulidde ag'e Wakiso, twawulidde ag'Entebbe, kati tulindirira ekinaava e Lubaga olwaleero. Abamawulire nakyo bakisaasaanye era nange neesunga abwana mukulu mbalaba bano bonna beesoboddeyo aye nammwe abakukunavu abaleese ssente mbalaba muli bangi ddala. Saafu kitaffe omugenzi Sipirani Lwanga eyebase wali yagireeta mu kitundu kino ekya Uganda nga gisandikiriza Kasana Luweero yagiyitanga Baafu Bishop Anna Appeal Fund nga agikopye mu diocese ya Trenton mu America mu New Jersey yenayo mukwano gwe Bishop Smith naye kati mugenzi kubanga diocese eyo yayambangako Kasana Luweero mu programs ezimu kati bwe yakyaliwo nambuuza naye sente zimusonda ezo okutuyamba oba muzijjawa namubuulira amakubo ag'enjawulo nga muli nekkubo erya Baafu w'omu Trenton Diocese Bishop Anna Appeal Fund nti eyo yamugamba ekola nnyo abantu bagiwagira ereeta millions and millions of dollars kwe batoola okuddukanya essaza n'emirimu egy'enjawulo ate ne baweerezaako n'ebweru ne bayambako abalala. Kati Bishop nga bwe yali omuyizi ow'amangu w'emisinde n'ayiga mangu n'agireeta Kasana Luweero nagisangayo nga ewumuddemu myaka 2 kubanga abantu baagamba nti kati Bishop yafa tewali Appeal Fund gye tujja kuwa ne bwe naddayo neezuukuka era Kasana Luweero gyeri. Bwe yava Kasana Luweero ng'ajja wano mu 2007 n'agitandika wano n'agiteekako ne chairman n'olukiiko olwali lukulemberwa Dr. Seremba era n'abeera nga agikulembera okutuuka lwe namusanga nga ye chairman n'agamba nkoze ekimala ku Saafu kanondayo olukiiko olulala n'omukulembeze omulala era twafunye omukulembeze wa Saafu omukulu Kanyike oba waali yatudde weewoyo ava mu parish ye Namugongo nga ye chairman waffe wa Saafu. Abakakiiko muyimirireko abalala baliwo nammwe otegere nti bajja banjula amannya naye ne waliyo abakulu baayo. Abantu abo mubeebaze kuba balina pulaani mpitirivu gye bategese eya Saafu munagiwulira. Essaza lino libeere kubeera nga telikyadaaga nnyo ssente mu mirimu gyayo. Kati nno kasookanga Saafu ateekebwawo Ssaabasumba yabala nti Abakatoliki mu biseera ebyo mu budde obwo baali bawera miliyoni 2 mu diocese. N'alowooza nti bwe banaasonda buli Mukristu shillings 2,000 eza Saafu ajja kuba essaza lijja kuba lifuna biliyoni 4 ate awo mu budde obwo ngala biliyoni 4 zikolako okuyamba ku mirimu gy'essaza. Naye weyagendera okufa nga sente zakasembayo okufuna ennyingi ezasembayo nga ziri miliyoni 198 ku biliyoni 4. Agati bwe najja okugiddamu omwaka oguwedde twasonda miliyoni 5.
twagezaako okubuuka okuva ku 1998 ntuuka 5. Era twateesa omwaka ogwedde nti tuyambeko ku parish y'Enkozi. Ekereziya yali esuuliddwa Kibuyaga. Ekereziya yali nkulu ddala egenda myaka 10, ate yali emaze okutegeeza ab'Enkozi nti obudde bonna ngwa, naye bo ne bagamba Katonda ajja kuyamba, tojja kugwa. Okutuusa Katonda lwe yagamba nti gwa. Embuyaga nejja nesuula kereziya wansi, ate nga bambi Nkozi mumanyi parish gyeri tenyoomeka, naye enfuna ntono, nga beetaaga obuyambi okuzzaawo kereziya. Mwami Bakawa, Engineer Bakawa waali yali ku construction committee, babalira miliyoni meka ezeetaagisa ez'Enkozi? Biliyoni 2 oba 3 ziri mu ssente eyo. Kaakati nno ne tugamba tubayambeko okutandika omusingi, ne tubaawa miliyoni 3 ku 5, tubaako 3. Ne wasigala 2. Namayumba naye kereziya yali eri bubi, ne batuweerezayo 10. Ne wasigala 10. 10 ne gisigala mu ofiisi, ate ezimu ne ziddayo nga saafu yenkola nti 30% gaddayo mu buli parish ebeesonze, zirina okuddayo mu ngeri eyo. Ono esaafu omwaka ogwedde yakola bulungiko. Kati omwaka guno katusuubire nti biliyoni 4 tunaazifuna ku 2022, kuba mmanyi abamu mujja kusussaawo ku 2022. Ssaabakristu nawuba n'ateekamu 20,000 mu nsawo, ne Katonda ne Sitaani amusekerera agamba nti omusajja abadde ki, nno tujja kubeera nga tuweezaawo sente ezi, n'atuyamba okuddukanya emirimu. Mwebale nnyo okujja. Chairman waffe ajja kuba akakisa ndooza gye bujja okubaako kyayogera ku pulaani za ssaafu nga bwe ziri mu maaso, n'ensonda nga y'essente nga bwe neebeera. Naye olwaleero lwa Sande homire ate kati njiziza ku ssente ku kufuna nsimbi mu kifo gy'okuyigiriza ekigambo kya Katonda kye bategekedde okumanya ssente ewooma. Omukama evanjiri tugiwulidde bulungi, atugambye nti byonna Kristo yabikola bulungi. Kambanyumize, kambaddiremu nga bwe yakola obulungi. Yesu yava ku nkingi z'Ettiro n'akutulira mu Sidoni okujja mu nnyanja ya Galilaaya, ng'ayita mu Dekapooli wakati. Ne bamuleetera omuzibe w'amatu nga n'okwogera kumulema, ne bamwegayirira amuseeko omukono. Ye n'amugya mu kibiina, n'amuzza ku bbali, n'amussa engalo mu matu, n'addira amalusu, n'amukwata ku lulimi, n'atunuulira waggulu, n'assa ekikkowe, n'agamba nti Efeta, ekivvuunulwa nti zibuka. Amangu ago amatu ne gagguka, enkolo y'olulimi n'esumulukuka, n'ayogera bulungi. N'abalagira obutabuulirako muntu. Gye yakomya okubakuutirira,
bo ne basinzaawo okukiraalaasa ne bongera kumwewuunya ne bagamba nti byonna yabikola bulungi. Abaggavu b'amatu yabawuliza ne bakasiru yaboogeza. Bagamba nti byonna yabikola bulungi. Abaggavu b'amatu yabawuliza ne bakasiru yaboogeza. Bassebo ne banyabo olunaku lw'Omukama olwaleero baddemu ekigambo kya Katonda era amawulire agasanyusa. Mu ssomo lyaffe erya Isaya omulanzi atubuulidde bulungi Katonda nga bw'atwagala bw'atulabirira. Yakobo tumuwulidde nga atulumiriza tumanyi okuwa abagagga n'abalabika obulungi ebifo eby'amaanyi eby'oku mwanjo. Abanaku ne tubaleka eri ebweru tubafaako. N'agamba twandibali tubeera benkanya mu kulabirira bonna abanaku n'abakungu nga tetusosola tetupima. Byonna tusobola obyebuulirako nga tuddayo eka. Naye nsaba twebulire ku kigambo okukola ebintu obulungi. Omulembe gwaffe guno gwa mediocre style kimalirawo. Era ensonga lwaki oba oliawo n'enkozi ekereziya y'enkozi yagwa mangu. Yagwa neeragwira ddala nga yakanda kubagamba bannange ŋŋenda nti kimalirawo tujja tugenderaawo. Kimalirawo tujja tugenderaawo. Mediocre style. Omuceere guyida gumalirawo lyako gumalirawo tule abantu baluma. Kinagenderaawo. Nabadde njija bandabira bulungi nga nyambadde engoye ebifaananyi binkwate bulungi. Sita nangamba naye kasooka eyiseemu nnyo erabika olugoye tetukukutte bulungi tukyuse nemugamba atumalirawo. Ani anandaba tugende eri gwe gondabye naye kimalirawo tunakuntira eyo naye nga kiwedde. Oba oliawo n'ekiteezo oyo bano abakesisisi nga bategeera bulungi. Yawadda woningi nti bannanga obudde bwonna akabi kajja naye nga bano baga kimalirawo okutuusa byatabuka byonna kubanga titukola bintu bulungi, titukola thoroughly bweru. Ate nga bakugu tubalina ba-engineers bonna nga tubalina basobola okukola ekintu ekituufu. Navugako ku ggaali nga ekituli bwe kijja okusiba omupiira osimuula nofuwa nako noteekako ku mazzi bulungi nokisiba ekiraka nekinywera okuddamu okwonooneka. Naye kati ndowooza bamala gasiba fuirako likutte sibasiba ng'ogenda leeta 5 10 genda kimalirawo tigunywedde gwe kimalirawo genda bulungi. Kigambo kimalirawo mediocre style. Kristo yagamba yamujja mu kibiina n'amuzza ku bbali n'amussa engalo mu matu n'addira amalusu n'amukwata ku lulimi n'atunuulira waggulu n'assa ekikowe. Details ezo zonna zigenda zigoberera nga agala okulaba nti buli kintu kyonna kigenda bulungi. Saaniika emmere oluwombo lusibe bwoti sooka weesibe olabe nga byonna obikola bulungi. Naye olugira musujja guno mirakanaakananka doozi teweddeyo kimalirawo ojja kugenda oba teweddeeyo makanika kimalirawo buli kintu kimalirawo. Kola luguudo batuwadde kati nawulidde amawulire amalungi bagenda kutukolera enguudo colas era ndowooza abacontractors bawededde okufuna bajja kufuna omulala abaga nti naye nze mpaako bweziti
lubadde lukula sente meka nti twetaaga biliyoni emu naye nze nja kumpaako miliyoni 3 ku ezo nti ate kikijja kumala nti kimalirawo gwe mpa zino olwandimaze emyaka 5 limala myezi 2 nti ebituli bino bize bwe bityo. Saba Omukama atuyambe byonna tubikole bulungi n'okusoma tukusome bulungi twegayire bulungi sikumala gatuukayo nti natuuka bamala kasita natuuse evangiri yakaggwa midiyo kasitayo kimalirawo oba kusoma saanoga nti osabula nsabule byonna byonna byetukola ebyobutuukirivu ebyemirimu emirungi gye tulina okukola ebyokuyiga n'ebyokuyamba tuyambe bakateyamba nabo bave nga Yakobo bwatugambye newankubadde bakateyamba bali bubi nawe nabo bakusoleko obulungi ngaffe bwe tusula obulungi nga tusonda sente nyingi ezibayamba byonna tubikole bulungi n'okusonda sente kwe tugenda okusonda kakati kuleme kubeera nti kasita natuuse kimalirawo tubeere nga tusonda mu ntereeza entuufu ey'okukola omulimu omulungi Omukama gwatwagaza. Booluganda tuyimirire twatula okukkiriza. Nzikiriza Katonda omu akyomuyisa wa buli kantu eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza Mukama omu Yesu Kristo omwana omwatu wa Katonda Patrick gwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala yazaalibwa buzaalibwa teyatondebwa. Ye ne Patrick wa Katonda abeba mu ddala byonna bwe yakolebwa. Oyo olw'okubeera afa abantu olw'okutulokola yava mu ggulu n'akka n'afuna omubiri Mariya omubeererevu wa Mwoyo Omutuukirivu n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'aziikibwa n'azuukira ku lw'esatu nga bwe kyali mu biwandiiko n'alinnya mu ggulu atudde ku ddyo obwa Patrick n'addira obw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuligwawo. Nzikiriza ne Mwoyo Omutuukirivu Omukama era obulamu ava mu Patrick ne Mwana bwe tusinza wamu ne Patrick ne Mwana ne tumugulumiza kimu eyayogerera mu balansi. Nzikiriza n'Eklezia omu omutukuvu Katolika eyava mu batume njatula batisimu bw'esonyiwa ebibi era nindira okuzuukira okw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja. Amiina. Abooluganda abaagalwa, tukuŋŋaanidde wano okujjukira ebyamagero by'okulokolwa kwaffe, kale ne twegayirire Katonda Kitaffe mwenza buli kantu abundugule ku nsi yonna omusera gw'emikisa gye. Tusabire bonna abeewa Katonda mu bunnaddiini, Omukama bayambe okutuukiriza obulungi obweyamo bwabwe. Tukikusaba, Ayi Mukama. Tusabire amawanga gonna gatebenkere mu ddembe,
abantu baamu basobole okuweereza omukama awatali kutabanguka n'akamu. Tukikusaba ayi Mukama. Abakadde n'abateesobola na bonna abali mu kweraliikirira okwa buli ngeri, tufune omutima ogubayamba nga tutoola ku byaffe. Tukikusaba ayi Mukama. Ffe ffenna abakuŋŋaanidde wano tuyige okweyamba obulungi ebirungi eby'ensi Katonda by'atuwa nga tetwerabira biri eby'olubeerera. Tukikusaba ayi Mukama. Tusabire ne bannaffe abatufuddeko mu bubenje ne mu ng'endala zonna, ate nga Uganda ekibiina abali mu byenjigiriza. Tusabire omusaseredoti Father Grimes, taata we Namasagali n'abalala bangi be yakwatako mu ngalo mu budde obwo, Mukama gwe yayise, bonna abowe ekiwumulo eky'emirembe. Tukikusaba ayi Mukama. Ayi Mukama, twegayiridde, yamba abaana bo abakwegayirira, obawe mangu ebyo gwennyini byolaba byobaweerera okusaba. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Sirina
abooluganda twegere Katonda paati omuyinza buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. omukama ekitambiro ekyasiime akitya emikono gyakitwala kibeeremu erinnya n'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'eklezia we yonna obutukuvu. Ayi Katonda atuwa okusoma bulungi n'eddembe tukwegayiridde tuwe tugulumize bulungi n'ekirabo kino gwewe ekitiibwa ate mu kugabana ku kyamagero kino ekitukuvu tufuuke kimu mu mutima munda tukikusaba nga tutya mu Kristo mukama waffe. Amiina. Mukama abeere nammwe Naawe abeere naawe. mwimuse emitima Tugirazize eri omukama. twebaza omukama Katonda waffe Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. gw'omma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mu tuviira n'okulokoka gw'omukama paati omutuukire Katonda omwenza buli kantu sewannaku fe okwebaza bujjo n'obuli wantu nga tutya mu Kristo mukama waffe. Oyo mu kyamagero kya Pasika yakola omulimu ogwewuunyizibwa twaggyibwa mu kibiina mu kikoligo ky'olumbe ne tuyitibwa okugabana ku kitiibwa kino mwe tuyitibwa ab'oluso olulondobe abasaserodooti ab'eŋŋoma eggwanga ettukuvu abantu ba Katonda ab'obwebange tulangire wonna ebyamaanyi by'okola bwe tujja mu kizikiza n'otuyita tubeere mu kirangala kino ekyewuunyizibwa kyetuba tusse ekimu ne bamalayika ne bassamalayika ababugiriza Namulondo abafuzi amu n'ennyiri zonna ez'eggye ery'omu ggulu okuyimba oluyimba olutendereza nga twatula obutamala nti
tufayo Mukama oli mutuukirivu gw'ensolo obutuukirivu bwonna twegayidde ebirabo bino beeko bufuke butukuvu funombe n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okwebaayo mu kubonaabona kweyesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bamala okulya ekyekiro nadde ne kaliisi era ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ne kaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empyata ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyusa ebibi kino mukikolanga lwakunzijjukira. Ekyamagero ekyokukkiriza kale nno ayi Mukama olw'okujjukira okufaana okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'olamu ne kaliisi okulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okuweereza twegadde nnyo nga tukwesengereza abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo mwe mutuukirivu atukuŋŋaanyiwe. jjukira ayi Mukama ekeesya wa bunyenkulungo y'ensi mujjuze n'okwagalana wamu ne Paapa waffe Francis Ssaabasumba waffe Pawulo abeepisikoopi ab'ensi zonna na bonna abakwawulirwa mu bukereewo. jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeeyo gy'oyakayakanira mu kitiibwa. jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa. naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaana okugabana ku bulamu obutaggwawo okutenda n'okugulumiza wamu ne Maaliyo omubeererevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba, n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Oyalona paati omulenzi buli kantu abali kimu ne omutuukirivu mu Kristo n'omwoyo okufuna n'ofunamu naye era muye mufunira butero na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. nga Mukama waffe tukutira okutulokola n'okutulagira mwena atulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo littiibwe obwakabaka bwo bukye byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. tuwe n'emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukolera obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa n'ekibi ennaku zonna tutebenkera wateri kutabukana kumu nga tunokwesoma kuba tusuubiza n'amatoka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. gwe kabaka obuyinza bw'ekitiibwa emirembe n'emirembe. ayi Mukama Yesu Kristo gwagamba abatumawo nti mbalekedde emirembe wadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazza okukkiriza kwekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa kimu nga bw'oyagala gwewanga n'olamula emirembe n'emirembe. eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. naawe libeere naawe.
uwona akaliga ka katonda unajayo byensi beesiima batidwa ku mbaga y'akaliga. ayi mukama sikwanidde kuyingira omwange wabula yogera buuza ekigambo omwoyo gwange gunaawuna.
Abooluganda twebaza Omukama Ayi Mukama abakukkiriza bawulisa n'emmere ey'omu ggulu ey'ekigambo kyo ne sakramentu n'obawa obulamu bawe ebirabo ebyenkana wano eby'omwana wo omwagalwa bibagase nnyo basaanire okugabana ku bulamu bwe ennaku zonna tukikusaba nga tuta mu Kristo Mukama waffe. Amen.
Mukama abeere nammwe. naawe abeere naawe. Mukama abawe omukisa abakuume. Amiina. Abatunuuliza amaaso amakkakkamu abasaasire. Amiina. Akyukire gye muli abawe emirembe. Amiina. N'omukisa Katonda omwenzi wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko okusigala nammwe ennaku zonna. Amiina. Misa ewedde mugende mirembe. Katonda yeebale. Nsaba muneegatteko twawebaze mukadde waffe Ssaabasumba ekigambo kyatulisizza ate n'okutukulembera mu kitambiro kya misa. Ssebo tweyanziza nnyo, tweyanzeege.